Yesu mudebanyamo kwebale kulaba program abadde Katonda abadde Katonda mwebale kujiraba kala bawo mukisa. Yes, Evangelist Kakuru Richard tuli naye tutambuddeko naye olwaleero yatugambye okuva kwatwakwata obujulizi bwe n'atubuulira alina waliwo be tutaalaba. Yatugamba alina ennyumba gye yazimba, yagamba yakuba ekibaati kyali kibaawo ng'amaze ofuna poloti n'akkiriza Katonda n'akuba ekibaawo mwabeera ne famire y'abantu abalinga mu 10 okweyongerayo. So olwaleero twagala kugendayokko tuli mukubo tugenda Buloba ewali poloti ye abadde Katonda ku yonna Patrick ku kamera tugenda tulabe omukulu Kakuru Richard gy'abeera abaana be tubalabiko tunabasangayo mukyala we oba naye mukyala we tulamusangayo kale kakati tuli mukubo tugenda tusobole okuba nga tulaba Kakuru ennyumba wagituusiza tulabe ku baana tulabe ku mukyala Evangelist Kakuru Richard ate era yeebaze ne kwabo abasobodde okuba nga bayimirirako naye. Waliwo abantu abalabye obujulizi bwa Kakuru Richard basalawo okuyimirirako naye bagamba famire y'abantu 10 obanga watandikako olina wootuuse katukukwatizeeko. So tugenda byonna byatubirabe ate era tuwone sitole ye mu butuufu bwayo. Munyera Yesu omwana Katonda omulamu abadde Katonda. Don't forget subscribe, like, share. Subscribe. God bless you so much. Kasa tuli mu kugenda Mukama gye yawa Richard yawona saba wana Panama yagenda sajja yatugamba nti yagenda okulaba yakera ku machanga Yesu Panama tenga akasuka akubye salute kanza ni mubanga akaluba akubye salute jango tuwereke jango kitendo mara kuba wa meri tujja kulya nga tukomyewo ole omulala tewali edina barye edina genza kuno nayo bintu eri yatutemera gondi bakosaje oyo wali mutu wadde ne tumutwala banange Tatawo international preacher yes Shadrachi omwana afulume baby sirika omwana afulume baby sirika teyetekera omwana afulume abakunywezeze omwana afulume kwategwe wawa Sweet Alex, omulabe bwe yageje. Alex. Ola Atengwa ogenda bugenda bwe. Choga mwanzo. Nakumye. Yayo kagali waka tugende waka. Kagali just nakomye tugende waka. Kuwa yeku. Alex wa muteno no wo abayi. Yeba ko muteka. Owa doli. Eno chati yo bigira kula musizama owereza ba musumboli tabaru na fatu za ko ga chachi ola muri na kamba anze ndi wako wagira chachi ile kira Alex yani Kagai.
Genda nokuno. Awebera oguba gola. Bakulemu. Nange nsinayo. Otakolange genda wansi. Kireke jambia. Masi kasikamu ate masi wabwena nziza nokuru Nkazi bajita kuliti hello Ayo tuwakajicho. Ken alibanange oyizo bigamba tasobola kubanga tamabini Tufa. Kose. Kose that. Yes, yebazibwe basebo ne banyaba abatulaba Gospel Voice Library ne Senono Alex official YouTube channel. Tubebaza mwe bale kutulaba, mwe bale kusharinga, mwe bale kulikinga, mwe bale kucommentinga. Mukawa tuwero mukiso gwamanyi. Nino omukulu Kakuru Richard omukulu Semaka tuli naye olwalero. Lero tujidde ddala waka. Lulitwa mugwako mavumba vumba. Lero ne tugamba katugende waka. Tulabe yatugamba obaje ebiri. Nalongo tubbi naye uno wali. Nalongo tubbi wali. Bonnaba kigongo yaliwa kigongo oba kigongo tonnamma. Okay kale tuzze tulabe ewaka wabeera obujulizi bw'abakwataka nnyo mwabwagala nnyo so ne mutusaba tumubongere Kakuru naye kati tuzze olwaleero atulambuze ewakawe tulabewo twebaze ne Mukama kubanga okuva ku bujulizi buli waliwo abantu ab'enjawulo abamutuukirya Kakuru ne bamukubira ku kasimu ne bamukubira kasimu ne babako engeri gye bamusigamu mu ngeri y'enjawulo ne bamuwa omukisa so twagala era tuzze kubeebaza okubeebaliza ddala n'okubalaga engeri gye nabitandika kati nenjagala mbigusirize ddala mbalage ewaka wennyini ennyumba wetuuse patukiseko tulabe ku nnyumba bwoti ennyumba gye yatugamba yiyo singa ndi kumpi giyingira kuba kakati koma weno so kale ennyumba yeyo okusobola otala Yesu yebazibwe amina tata nga tusanze okulaba nate so kotweyanjula twanjuliye buli omu ali wano Koseya Kagayi muje wano ne Joshua jangu muje abaliwo abamu tetubasanze jangu Kagayi abamu tetubasanze na Joshua jangu fulide waliwo abasawo simanya abaki abo bagenda kusoma wali abasawo bagenda kusoma abantu babuzeeko nate Mukama yebaze basebo ne banyabo Amukoidi Evangelist Kakuru Richard Salongo tubitata kigonga nkoma ne baby face ogama ne international preacher omwana rutaka nkana atambule kiro no mwiri bakashika batakamushikiza kagaruka mekibuzi batakamubulize ninye mu izina lya Yesu munyambabazi twebaza Katonda atukoze obulungi nebaza Katonda olwo mukuru Alex Senono nebaza Katonda olwa abami n'abakyala abali ku mukutu abatugoberera Senono Alex official abagoberera ne Gospel Voice Library no Gospel Library mulinya lya Yesu twebaza Katonda olwa mwami Patrick ali mabega wa kamera sajja atukola bulungi mulinya lya Yesu watugamba luli nti wano wajjawo wano najjawo kati nasoka kusengukira eno kati ndi mu myaka nge 3 ngamba okubeera muno najja mu mwaka gwa covid mu covid watugamba nti rent bwe yatabuka n'ogamba kasitani na poloti kangende nkube n'engamba ekiba kibe kati kyekino kyeyatugamba wono we yatugamba banna kyekino omumaze omwaka obulamu bubadde butyanga muli mu mbeera bweti obulamu tubadde mu ssanyu jerere kubanga ekintu kyebayita okuwonya obupangisa kintu kyamaanyi kubanze olunaku lwe twasulamu twalinga abali mu birooto nga tulinga abalota nebeteso nako nenga amazima nga tuli waffe netwebaza Katonda kati Katonda tukumidde wano omwaka netwebagulumiza Katonda kakati gwe oli twakulaba sembera kwa tumwamulaba nawe wera tukuliko baby wama baby mukwa uleko wano Patrick Kakuru tulakula ko wali eri
otulina ffenna Patrick kambe alinga temuvudde ne Joshua muli kuki mujje banaye kati ahaso mama Yesu yebazibwe batunyumiza ddemboozi yonna ffe tugimanyi batugamba dda mwesanga mu kwaya byonna tetujja biddamu ngo tujja kufuna olubo naye mwavuna muti ekirowoozo ne mugamba tetulina poloti yaffe katuve mu bupangisa tujje wano wakiwulira otya anti okupangisa nze kwali kwantama dda kati nga ffe abalina abaana emirerembe omanyi mu abaami temubeera waka kati ffe abakyala basigala ewaka twadduse naye tetuliyo yeffe tuba tumanyi kyetuyitamu naye kati bwe twalaba nga tuve mu muzigo twaleko stepu endala ate okukkiriza twatwala okukkiriza koffe Katonda agenda kutuyambira eyo ne tugamba katugende oba tukubamu kibaawo naye nga tuli waffe mwagenda okujja nga omutandiseko okuzimba wano atwale tetunaba mu mwaka gumu omumaze wano n'okutandika kwennyini twali tetuyinaawo wadde naye Katonda buli bw'otandika Mukama akwegattako so mwajja wano nga kyemulinawo ye poloti yammwe lyokka nemugamba kamukube nga bwe wali ne muzimbawo era ekyo kyali mu kirowoozo nengamba Mukama nalabako ku TV amawulire nga b'omu Lusanja baabamenya ne bagenda ne babawa tenti nengamba naye kati nengamba poloti gyeri bwe tugenda ku Prayer Mountain ye tusula mu ki komwe tetugenda ne tusula mu mpewo kati okupangisa kyonna kyekitwala kyonna kyekitwala tugenda kuva mu kupangisa oba ki bwe twatwala stepu eyo Katonda n'atwegattako amangu awo n'atandika tutemera ekkubo kati mukola mtu tutandika okuzimba ekizimbe ekinene bwe kiti era bannange abadde Katonda tetujja kugamba mbu tubadde n'akawunti nga zizimbye nnyo lwakukkiriza wow kati wala muzimbiddewo bbanga kyotuuka ku level eno twatandika mu January omwaka guno mu covid muno mwenyini wamutandikidde wow ekitiibwa entendo batoireti nagizimba wakati mu covid ne buloka nenzikuba wakati mu covid ole yasooka so kati zino buloka zonna ezazimbye wano gwe wazikuba mwazikuba wano buwa wano wenyini wansi enyumba wetudde enyumba wetudde mwakuba buloka twagamba katugende ku ground buli kimu tukikolera so kati buloka tebazisomba wenyini awo ettaka eryo lyennyini lyemwejjamu buloka kati gwali yalina polotiyo mu polotiyo mwenyini mulimu buloka ate bwe oyagadde osobola n'okukuba n'otunda n'ogula amabaati n'okuba wow okuba buloka mu kibuga wano kuba expensive mwakikola mutya kubanga bwenkuza kugula biki byonna baba bakuyambako ekintu ekyo kyuma kikwasaganya mutya naye ekisinga obukulu eno nti amazzi gatuli awo manga kumpi ate n'ekiraffe zino twazikuba mu nkuba ebiseera by'enkuba yali nyingi amazzi tugalembeka ne tukubamu mwe mwennyini mwabyekolera kyetwateekamu ssente zaali nku so mwakozesa amaanyi gammwe nemugamba bupangisa bayibayi engeri gye twali mu lockdown tewali gye tulaga tewali gye tukola kika ne tugamba kati awo ebyokulya ebirina okuba nga bingi awo ate kubanga okuba bulo oyo wow naye nga mumira twebaza mukapa mukulu Kakuru ki ekiddako kati saawa eno ekiddako kati kusereka kyekiddako era nebaza Katonda batu bagenze bayimirira nange zenzikiriza Katonda balaba bansukubiza kitereze bulungi kireze waliwo abantu abalaba programu yaffe abalaba programu abadde Katonda ku mikutu gyaffe Senonix official ne Gospel Voice Library ne batuukirira mukulu Kakuru ne babaako engeri gye boogerako naye Kakuru nkyabo obebaze mu ngeri y'enjawulo twebaza Katonda lwabo bonna bayimirira nange besinza kwatula manya kubanga abantu bamu tebaagala kola ki kuboogera yakituufu bayimirira waliwo omukyala yayimiridde nange kuza emiti y'ennyumba waliwo omulala yayimiridde nange nebaza Katonda tebagenze bayimirira buli omu nga bw'asobola mu ekyo nakyokwatako kyekyo so nebaza Katonda nti Mukama bongera omukisa gw'amaanyi ate newabaawo n'abalala bansuubiza okuyimirira nange so nebaza Katonda bakufuniddeyo ki kubanga tugiraba erikwero plate sofa obadde ofunyeyo ki jukira mbadde nina amabaati 20 kati waliwo eyansuubiza amabaati
kumi lyangambye 17 15 yali azimba ennyumba negafikako naga atagoteeka okukola ki ng'akategula kati ate ndaba kati ennyumba egenda kufuuka yakategula kuba tugenda katonda banayongera kunkolera ngenda kukyusa gali ngambe wenabadde nga sasula ku radiyo ya mpolampola tubalingane twongeremu ssente gonna gafuuke gamategula kubanga oli geyansizeemu gakategula olwo nali nyerevu era nga bwentera kubagamba new level new devil the big challenge the big testimony kakati kati mabati nobanga ogenda oyinako oyinako then mpulide ku miti wagambye miti najo tulinako tukiriza katonda okwongera okugabirira tufunereba yabaseresi tufunereba eki byonna byonna nga bomanyi okuzimba okutatera kugwa mangu mulimu tokyali kati tugende tulambule ku nyumba yaffe kamera tulambule ku nyumba yaffe bannayo kubanga ekino kyo kyamagero dakyewunyisa abantu abasinga batiitiizi tuli batiitiizi banenga mugiraba ennyumba yino ya bisenge bibiri ebisulwamu neddiire eddene bwaguuga kuliko ne sitowa waliyo nekinabiro waliyo nekinabiro masters bedroom si webagiyita tugende ekyomwami n'omukyala kati kino kyekya kino kyomwami n'omukyala masters bedroom mu luzungu mpulidde taata masters bedroom kinabiro omukulu tafuluma anaabira eno kino kyekisenge masters bedroom wano lino lyeddiiro naye nga this is not dream my house this is a temporary house just for starting tandikwa jangu tugende kati wano lino lyeddiire wate etandikwa then kino kyekyabaana bagenda gira babirako wano teeka mu double deeka tokuteeka mu double deeka bwe ziti era zirina nazo asobola okuzireeta ntuziteekamu nga bukyala era nze bwenteerawo amabaati bwenti sisula mu kibaawo naye nga teekako bwenti am sleeping my house I see okay wow subira abalongo engeri musubira abalongo mugenda kuzimba olumuya kati proti etuddiye nkanawo munene eri 5 5 nga olabika nga wanene musalira kuli n'ebitooke biri byaffe ono yazimba n'amalayo kati mumuva kuye kwennyini nemukoma bitooke bwetuti beni netukkirira baŋŋambye eri yeekaalu eri kyaki ya mukyalo jankakulu tugereyo adda ate ono mukulu yaani ono omuzungu ono bamuyita Joshua Apostle Joshua wow Joshua ndeetera kasawo kangaako kaleti bana kati wano poloti ebeweddeyo koma ku yeekaalu ate wano nga mwalekayo oba yewunzikamu bweti awo wano tujja kuteereza twaliko space ya kikomera biki mwaliko space ya kikomera okay patu binkwatirako wano banaye abantu balabe bana ennyumba yeno ekkuba erijja wano liriwo ekkuba erijja wano liri wali liri ku poloti eno yeekaalu yeekaalu ya musumba Olivia agendo manyamu evangelist so I have pastor my wife is a pastor for you evangelist the wife is a pastor era ajja kubabuulira erinnya lyayo jangu tubuulire maama jangu tubuulire kati maama eno yeekaalu erinnya baliyita bata chaki jangu yogere wano muzindalo gugulu church bagiyita born to win Christian church born to win kuzaalibwa nga oli muwanguzi ekizaalibwa katonda kiwangula ensi kati saawa eno mukyasaliramu n'abaana oba mulinamu n'abalala tulinamu abalala naye olwokuba tulimu tebatukkiriza kuŋŋaana tusabirawo n'abaana then bana batukkiriza okuŋŋaanira wamu n'abalala bajja so patu kujangu tukwate mu boti
soko gamba echache yawula ne waka chachi eri waka wow kakati onegazi wange tuna ekifo kyali anafe tudizewa kati mbadde mbuuza enkuba bwebeetu nyo tebayisa bubi obula twagala guno omwezi twadde twagala tugenda okugira bwetu nga tugivuddemu kuba ogiraba yonna enkuyegezi girite wow banaye twebaza Katonda kakati baneiba genda ogambe babiraba gundi aleeta kasawo abantu abali mu gundi like okulya munga kali akali kufumbira kasawo abantu abalina omutima omuvumu omuzibu ennyo gendeko bewunya omuntu abalina omutima omuzibu bemusobola owulirako ku bigambo byabwe bo boogera batya bagamba batya kubanga osobola owulira oli ajaga nagambye ekigambo kyowe tosuubira like waliwo abamalamu amaanyi nagamba bula mutuufu eyo ize yawo sisulawo awo bigambo ki byemutera okuwulira bibamalamu era tebibula naye kyetumanyi kiri kimu aboogera ebigambo ekyabe bamwe abagenda okuwa obujulizi waliwo yansomooza ennaku awo ku masanyalaze nangamba ngenda gwa kujjako osule mu kibanda ky'omwowe mu nzikiza yagamba ekibanda ojja kisulamu mu nzikiza mwina n'amasanyalaze gasasulwa baneiba mwafunako ku baneiba ne batuwaako tanka yammwe nayo ya neiba okay banaye twebaza Katonda ebyewunyisa tebiggwa mu nsi banaye abatulaba tuli mu maka ga mukulu Kakuru n'omukyala bonna okukkiriza kwe kumbafaanagana teri kwawula so tubasanze waka mu budde bwa ddembe n'abaana batugambye waliwo mukyala alina ne bizinesi mpolampola gyakwasaganya naye tugendagendayo tugirabeko ensolo yaffe eri Patrick ogirabye ensolo ogambye ogiyita otya bagiyita puliti ensolo bagiyita puliti wow nkyala kitegeeza genda kuzaala tandikweyo wow kimanyi tubiriza Mukama bayizo kye neebazaako Katonda taata omukyala wange yasinga okunzizaamu nnyo amaanyi agayingira mangu poloti nga yaawulira amaliridde naye nga nze ng'omusajja abakyala abamu baba tebaagala kubeera mu bintu naye munange ate yasinga okukola ki yasinga okumalirira ate n'okusinga nze nagadadi tuve mu bupangisa nemusalawo kati ekyo nakyo kyebaliza Katonda wow basibo ne banyabo bwetyo tuli tukyalireko omukulu Kakuru ewaka byatugamba mu bujulizi bwe nitubirabirako ddala abaana bwe bali tubasanze efumbiro olirabye efumbiro tulirabye ejjokoni twagireeba aga musanze temuliimu engeri gye tuli ku Alleluia restaurant wali waggulu Alleluia restaurant okay tubeera giraba Alleluia restaurant mami gyakola yagiddukanya wow bebaze tusiibule bebaza banange Mukama abawa omukisa bamaama bataata bamayi brother bamayi sister Mukama abawa omukisa mwe bali kutwagala mwe bali kutuwa mukisa ate tumanyi nti temunakoowa mukyawe tuweera ddala omukisa mpaka waliwo yaŋŋambye taata wange ali eyo yuke yaŋŋambye naga Kakuru tugenda kukola kyonna ekisoboka tumalirize ennyumba n'omukyala we maka ge famire ye wesinza kwogera linnya Mukama naakuwa omukisa amiina Patrick mbadde nsaba abantu olwayinza olaba vidiyo nga bwe gusoose talaba ngeti yagiraba obasomere ku namba yesimu eyange namba zozonna enamba yange yesimu zesimu eri 0783 13 12 5 0783 13 12 eyo MTN mu luzungu gye bayita 0783 13 12 54 0783 13 12 54 Airtel 0753 13 12 54 iringa MTN 0753 13 12 54 0753 tugezo lyagala kuwaayo kwayagala kuyimirako naawe zonna zireeta amanya gange Kakuru Richard agoge manya gali ne kunanga mu ate agabulira enjiri Kakuru Richard Salongo to bitata kigongo ankoma ne baby face ogama ne international preacher all nations amina anytime muganga out of Africa preach international gospel mwana rutaka kada tambule kirono mwiri makashika bataka mushekize eryo lya runyankole
mu linnya lya Yesu. Mukama bampeera omukisa. Amina. Masebo ne banyabo wone wetuli ewa mukulu Kakuru nga bwe yatugamba nti bo badduka obupangisa ne bagamba kabajowa neeno bo ne batandika mu ngeri bweti okukkiriza kwabwe kwali waggulu nnyo era bwe tulaba nti ennyumba yiyo etambudde yina ewedde kumpi ewedde bulako sereka na kuggala nga bayingire bisigadde finishing banabikola nga bali munda era tulabye okukkiriza kwa mannyo ndowooza naawe alabe video eno owereddwa omukisa. Jjukira program eno abadde Katonda tusibako bannaffe aba Media and Print Academy Kawoto Kajansi ne Kalagala Mpigi saako ne bannaffe aba RMW Kato bridal dresses and accessories basangibwa ku Kyamutawazi bafune ku namba z'essimu eziri awo wansi so nga ate ne ba Media and Print Academy basangibwa Kawoto Kajansi ne Kalagala Mpigi basomesa abaana kuva ku senior mpaka senior 6 by day and boarding arts and sciences basomesa batendeke bulungi nnyo bagerezeko togenda kwejjusa abadde Katonda leero bwetyo tubadde tukyaliddeko mukulu Kakuru nze Ssennono Alex presenter wo Patrick Abere mayoga ku kamera mubera bulungi mweraba.